Emmere badde yantiisa ku ssundiro ly'amafuta erya Petrocity mu ttawuni y'e Bukedea. Kino kiddiridde abatamanya ngamba baalumya ekifo kino ku ssaabbiri n'ekitundu ez'ekiro ekikesezza olwaleero ne bawandagaza amasasi agasse maneja w'ekifo kino ssaako omukuumi n'omukozi abaafunye ebisago eby'amaanyi. When I entered inside, yes, not even 10 minutes, I had some sound outside. Then I wanted to open, then I remained inside. Maneja w'ekifo kino ategerekeseko erya Dan yafudde atwalibwa mu ddwaliro Embaale so nga babiri balumiziddwa kwe kuli omusirikale abadde akuuma ekifo kino Ivan Masete ssaako omukozi ku ssundiro lino ategerekeseko erya Tom. Kigambibwa nti abazigu bano bajjidde ku pikipiki era baatuukidde ku mukozi ku ssundiro lino ne bamutegeeza nga bwe baagala amafuta nga kino olwawedde ne batandika okusaba ssente. Bano baakulise ne ssente ssaako simu oluvannyuma lw'obulumbaganyai. Mundu y'omukuumi gye babadde bamuggyeeko oluvannyuma baagisudde awo ne beeyongerayo. Aladisi w'ekitundu kino Haji Imran Mulunga agambye nti ababbi bataddewo okusomooza kw'amaanyi. I must say that we are challenged to step up security vigilance in the district. Ono wabula atubuulidde nti waliwo ekikwekweto kye bakoze mu kiro ekikesezza olwaleero. A number of operations were held. We were able to recover one gun in our custody and some 2 suspects. Bagala ne disitulikiti endala zeenyigire mu kulwanyisa obubbi. We are also considering inter-district operations in view of the fact that some of the suspects are from neighboring districts. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga aliko byayogedde ku nsonga eno. So obulumbaganyi ku petrol stations zino tugezaako ku aba intelligence ne aba CID bali mugezaako okulaba oba akabondo kano kalina akakwate ku bikolwa eby'obuyeekera butujju oba ki kubanga kumpi buli wiiki tufuna cases nga zino. Ab'ebyokwerinda e Bukedea batubuulidde nga bwe batya nti ng'omwaka guggwako bakyala kimpadde bangi beefuula mukoko naddala mu by'obubbi.